Wasizotya nyabo wasizotya sebo kulisayo mu program omususuzi ne Charles James Nkubuge tukulisayo ababadde mu lunaku olw'abakozi mu nsi yonna abakozi mwena buli omu alina kyakola tumusanyukirako era tumwebaza okukola abakozi abali mu butale abakozi abali mu factories abakozi abali mu bifo byonna eby'obuvunanyizibwa aina kyakola yenna tumusanyukirako era tumwagaliza okufuna mu kyakola agange nze principal nga bulijjo twogera ku nsonga ezikwata ku bantu baffe aba bulijjo njagala nnyo okusanyukira abo abafunye omukisa abatulaba yonna gye musinziira tusaasire abo abayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo abayita mu mbeera yonna era tubasabira tuli mu kiseera eky'ekisiibo era ne services zigenda maaso ku Canaanland twongera okuyita nti jangu tusabe jangu twegayirire embeera ejja kubanga etereera twebaza nnyo ababeerako ku Soul TV abatavaako abasindika obubaka ekiseera bwe kituuka ne muteesa ku miramwa gye tubeera tuze nagyo mwena twebaza okubeera nti mugoberera ensonga ebigenda mu maaso bingi mu ggwanga era bye bituleeta twogere ku nsonga ezo okusingira ddala ze tulowooza nti ze zikwata ku muntu waffe owa bulijjo nze principal n'olwaleero tebigenda kukyuka muwadde akaseera bwe kanaabeera nga katuuse tujja kuwa omukisa osobole okuba nga oteesa oyite ku mikutu gyaffe obeereko n'ekyoyogera ku ebyo bye tubeera tuze nabyo enkyaleero tuze n'ensonga ya abantu abaliko obulemu mu ggwanga abantu abaliko obulemu bazze beemulugunya waliwo ebitagenda bulungi okuviira ddala ku kusosolebwa okugendera ddala ku mateeka oba policies enkola ez'enjawulo eziruŋŋamya emirimu n'ebirala bwe bityo n'olwaleero twegatiddwako omu ku abo abalwanirira eddembe ly'abaliko obulemu tubuulire batuusewa oba batuusewa mu lutalo luno olw'okulabika nga wabeerawo inclusiveness mu ntambuza y'emirimu Dr. Naboth Cole nsanyuse nnyo okubanga neera otwegaseeko enkyaleero ku Soul TV program omunyo ku makya buuza abatulaba atandike program. My brother Apollo neyanziza nnyo okunkyaza ku makya kuno nsanyuse nnyo sitera nnyo okukitwala for granted abalabi baffe ba Salt TV mukama yebazibwe nsanyuse nnyo okubeera wano kuwayaamu ku nsonga ku zimwe ezikwata ku bantu abaliko obulemu n'embeera gye bawangaliddemu ne tukole tutya okulaba nti basanyukire mu ggwanga lyabwe nabo ng'abantu aba bulijjo. So nsanyuse nnyo my brother Apollo kumpa akadde kano ate n'omusumba waffe Bugingo Alozias webale nnyo okututeerako omukutu guno nti naffe tusobola kujja wano ne twogera ku nsonga zaffe so mukama kikubalire. Amen. Dr. Naboth Cole mute bamumanyi kigambo kimu bibiri babuulire yaani. Oh it's a long story. Kakati omanyi obuzibu bwe tubeera nabo bwe botuddenga wano tebakulaba balaba ebitundu bino ebyawaggulu nebagamba Apollo bwabadde atudde n'oli bwabadde atudde senjawulo si yamaanyi. Dr. Naboth ya muwandiisi w'ebitabo abadde okutuuka ku meezi ng'ebiri emabega abadde musomesa Makerere naye yavuddeyo kati agenze mu ofiisi endala simanyi oba naafuna omwaganya maaso awo nja kujogerako kati ndi mulwanirizi w'eddembe ly'abantu abaliko obulemu ate nze ne mukwano gwange tulina n'ekitongole bakiyita Special Children Special People kirabirira abaana abaliko obulemu. Then ndi managing partner wa company bagita Tandem Team Building kati eyo yebudaabuda abakozi mu bitongole tukita team building mu luzungu n'ebirala nina n'endala company egendi director waayo eri mu construction and interior designing bagita Rex. So byebyo ndi musajja mufumbo nina omukazi omu n'abaana. Mukazi omu
naye nga mukyala. Ekyo tulina okukisikatiriza. Manya Uganda yonooneke ennaku zino. So yenze mpangalidde muno. Omaze ebbanga kimu kulwanirira eddembe ly'abaliko obulemu? Ndowooza kasita namala university nentegeera amateeka g'abantu abaliko obulemu awo we natandikira. Kyava ku ki? Mu bulamu bw'ensi eno naali ntawaana nabwo okubeera obulungi. Ojjukira bulungi. Ndowooza ekyo sijja kukikunyumiza. Naali nvuga taxi. Ndowooza obudde awo bwe nakumanyira kwawo. Kati naali nvuga taxi lumu Embarara eyo. Ne banyimiriza akafo bakayita Kikorongo. Wa traffic nanyimiriza nanzijako permit. Nagitwala nanga nti gwe oli mulema. Toyina okuba ng'avuga motoka. Ekintu ekyo kyampisa bubi nnyo. Kati bwe nagenda Makerere ng'amaze degree yange yasooka nenjiga ne constitution nendaba nti kyeyakola kyali kibi nnyo. Kati kyenva okutandika olwo nemba nga nvaayo okulwanirira ki eddembe ly'abantu abaliko obulemu. Ate nange ndiko obulemu. So kati kyemba nkola saagala nti bye nayitamu ate oli naye abiyitemu. Kati kiyamba nnyo okubuulira abantu nti eno si bwe tulina okuyisa abantu bano. Bino bwe tulina okubayisa amateeka gabakwatako geegano. Kwegamba oluusi tetubanenya baba tebamanyi. So kati byebyo bitujjayo nti tubuulire abantu nti omuntu aliko obulemu alina okuyisibwa bw'ati ali bw'ati. Byebyo byanzijayo nti ntandike bwe ntyo kati nemala ne degree ey'okubiri ate nensoma ebyo ey'okusatu byebyo ngattako diplomas bbiri byebyo. Kati kwegamba nembikugukamu nti kyenjogerako mba nkitegeera ate mba nkisuubira nti nkiyigiriza omuntu naye akitegeera. Emboozi yo Nabothiko nze nganze ngimanyiiko naye waliwo abatagimanyiko. Naye gwe wafuna omukisa nti okusomozebwa kuwayitamu kwonna wasobola oku accessing education n'osoma era osomye bulungi nnyo. Naye tusiigire ekifaananyi mu dakiika zino entono ezisooka. Okusomozebwa mu baliko obulemu kukyali kutya? Kuba tulaba nga waliwo enteekateeka ez'enjawulo ezibadde zireeteddwa okubayambako okuviira ddala mu masomero, mu kubateekerateekera educational materials ebyokukozesa ku masomero ebyabwe ebisobola okubayamba okusoma. Tugenda okulaba ne mu mateeka gennyini katugambe ng'ag'okuzimba ebizimbe balekawo ekitundu mu parking ekyo ky'ekyobugaali obwabaliko obulemu n'emmotoka kubanga ati n'emmotoka nazo tuzirina. So progress eri etya mu kulwanirira eddembe ly'abaliko obulemu mu Uganda? Ekisooka Apollo muganda wange nsooka kwebaza gavumenti eno n'abagirimu okuviira ddala mu 1995 constitution gye baakola erungamya bulungi ssemateeka. Bw'ogendera ddala mu chapter 4 yonna okuviira ddala mu article 29 okutambulira ddala kutuuka mu 50 eyogerera ddala ku bantu abaliko obulemu. Ekyo ne kinsanyusa nnyo. Bazze ng'eggwanga ne liba signatories oba nkiyite ntya mu Luganda liteeka emikono ku ndagaano z'ensi zonna ezirungamya okulabirira abantu abaliko obulemu. Ekyo nakyo nkyebaza. Then recently mu 2020 Parliament yayisiza etteeka nga ddungi nnyo tugiyita Personal with Disability Act 2020. Kati act eyo mbadde nsaba buli muntu yenna mukulembeze nanyini company omuntu yenna yandigisomye kubanga ejjirayo ddala omuntu aliko obulemu yani ayisibwa atya, akola bitya, yandibadde ayambibwa atya. Kati n'osanga nga buli kimu kyonna. So kati bw'ombuuza bw'otyo amateeka go malungi nnyo. Amateeka weegali? Amateeka malungi nnyo. Mukama anyambye nti mu bulamu bw'ensi eno nyambibbwako n'entambula mu by'okusoma, by'okuweereza, nti ntambuddeko mu mawanga gawera 72. Bimu nga nkola research. Naye sinafuna kw'eggwanga erina amateeka gakwata ku bulemu nga Uganda. Really?
ekyo kyo amateeka amalungi ge tuyina muno mu Uganda particularly gakwata ku bantu abaliko obulemu mu Uganda mwegali sinagalaba mu nsi yonna naye obuzibu bwe tuyina bagamanyi gogamanyi abantu ndowooza ekyo kiri mu biti bibiri Apollo ekisooka nze etteeka bwe likwatako ndimanyi ekyokubiri gw'omuntu gwempangadde naye alimanyi kati ebyo ebibiri bw'oba nga tebitegerekese tujja kusigala nga tuli mu mbeera y'emu kubanga kijja kuba tuziyita they are shelved liri mu tterekero naye nga terikola ku lwaki tebalimanyi ate naawe omuntu gwe lyandibadde liyamba naawe tolimanyi kati n'obeera awo mu masanganzira badde manyi nti ogenda kiyita okuteekesa mu nkola nti amateeka weegali naye tegateekebwa mu nkola ekyo kimu n'ekyokubiri nti tulina omukisa mubi nti abantu abaliko obulemu ndowooza ku 70% they are illiterate ate n'ekirala abaliko obulemu ebitundutundu ekinene nyinza okukiteeka ne ku 7 tugambe nti tebasomye tebasomye kibakosa kiti ekyo kibakosa kubanga tebajja kutegeera amateeka gandibadde gabafuga embeera bwe yandibadde bayisa kati ne bwanajja wano n'asanga nga tuyina ramp ku kizimbe ajja kusirika asigale mu kagaali bweru enkuba emukube naye bwe mba amanyi ŋŋanze nze wano nensanga nga nina kagaali teri ramp nja kugamba ku lwaki tewateekako ramp waliwo ka incident kamu kaabaawo naali nva South Africa nempita Lilongwe Malawi nenfuna jet stay nempita Nairobi kati bwe ntuuka Nairobi nensanga nga ennyonyi gye nali nina okugiramu yandese ne banteekako ndala naye endala gye banteekako teyali ku bridge yali ku steps madaala abalinya waliwo abatambudde mu bimanyi waliwo gyosanga ng'eri ku bridge otambula butambuzi ova mu kizimbe n'oyingira mu nyonyi naye waliwo gyosanga ng'ate eri ku madaala ojja kutambulira ku steps kwambuka kati ne banteeka ku y'amadaala ate eyali supervisor awo teyakyogera nti neetaagise ntuuka ku madaala nti bansitule ne bagamba no I'm not a sack of potato temujja kunsitula mwandibadde muteekako kubanga international aviation rules zigamba nti nina okutambulira wa ku ramp bwe bateriiwo mwina okubeera ne lifta twebaze n'entebe airport tulina lifta by the way ku kisawo entebe otuula mu kagaali ne kakusitula kakutwala waggulu ku mulyango gw'ennyonyi n'oyingira mu nyonyi entebe tukayina nti entebe mu Uganda bwebanga ekayina mwe Nairobi kababula batya nakozinga delay for 2 hours esaawa 2 nga kulwanira ddembe lyo naye singa naali muntu omulala nali ngenda kukkiriza bansitule ng'ensawo y'amatooke banteekemu naye nga kiswaza kivoora naye ekyokubiri kyabayigiriza nti balina okuba nga beetegese essaawa yonna kyoyogedde nti abasinga abaliko obulemu eddembe lyabwe tebalimanyi nabo ate sibanenya kubanga tebamanyi tebasoma bangi tebabitegeera abazadde batini nnyo abalaba omwana ng'aliko obulemu nga wa mugaso nze nebaza abazadde bange nze nkuza abamu obamanyi baganda bange Apollo bamanyi be bafaayo ne bamanya nti ono ekyamuyambe kusoma ekigenda kumuyamba mu bulamu kusoma era ne bakuwa education ne bampa education entuufu nja kugiyita entuufu kubanga bwe nafuna PhD nga nina emyaka 3 mu gumu. Amazing. Yeah, it was really a commendable job to my parents and my brother in particular. So mu bufunze. Yes. Embeera yali egenda erongooka mu ggwanga Uganda. Egenda erongooka mu Uganda bwetwala emyaka 2 sije tuli. Okay. Actually bwe comparing ne governments zonna saagala gena mu history naye movement yekoze bino. NRM government. Tiri government mu Uganda yali ekoze kino. Olaba ne constitution tetwali z'abaliko obulemu ne bazikolako. Saagala kwogera ku government emu naye babapakiranga mu containers ne babookya. History biwandiise naye lwakuba bamu temubisoma. Ebitabo waliwo president omu wano
waliwo president omu wano eyabapakiranga mu containers abaliko obulemu. Yes, wano history embi naye temubisoma naye bwebiri. Waliwo ne wamu wali tosobola kubeera mu public nga tosobola kujja mu bantu ng'oliko obulemu. Ogambye buwandiise biwandiike bwoba obyagala ngamba gwe wabiwandiika obiwandiise anti kati history ng'eyo tekkirizibwa. Nange mbadde neewuunya nti tekkirizibwa kizibu nnyo okuki. It's bad history. Naye twebaze Katonda nti we tuli kati walungika obuzibu bwe tukyayina kati bw'obo nti implementation okuteeka amateeka mu nkola ekyo kimu. Ekyokubiri n'okuyamba oyo gwe gandibadde nga gakwatako gategeera. Tukoze tutya gona gali mu Luzungu tusobola gateeka mu nnimi zaabwe nti mu Runyankole osange ng'Omunyankole amanyi etteeka eryo bweriri Olusoga naye bwe tutuuka eyo tujja kuba tuteekinze step nene nnyo okuyamba oyo omuntu atasobola kufuna chance kugenda mu ssomero kutegeera amateeka gamukwata. Yes, bwe tutunuuliranga mu byenjigiriza abayizi abaana abaliko obulemu babadde nga bayambibwa babawa braille era babongerayo ne ku budde mu biseera ebyebigezo batulira ebigezo. Naye nandyagadde okumanya yo nga gavumenti ebintu bino ebituusa gye biri mu masomero kwegamba nti bw'oba olina omwana aliko obulemu obanga afunye obulemu kuba kukyala abatulaba n'abatuliriza kye bateeka okumanya nti obulemu tebuli ku abantu nti beebano. Naawe kenyini ataliko obulemu kyangu nnyo okukeera enkya ng'oliko obulemu. Era nnyo okukyogera abantu ne baseka ne gamba buli muntu yenna candidate w'obulemu kubanga oyinza okuba ng'otudde wano God forbid olinnya akaboda wano ng'ozira waka magulu ne bagajjako n'ofuna accident. Now oyogedde mu education kyembadde mbuuza nti ebintu ebyo gavumenti ebitaddeyo gyebiri in collaboration ng'ekwataganye ne ebitongole byanakyewa bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Nsobola kugamba nti okuviira ddala mu primary waliwo affirmative action ng'ekukkiriza ne bagamba kubanga kati n'etteeka lino eryengambye eri Personal with Disability Act 2020 ligamba nti essomero lyonna oba public space lirina okugezaako nnyo kulaba nga omuntu aliko obulemu asobola kuganyirwamu ng'omuntu yenna bwe yandibadde. Ekyo kyekimu. Ekyokubiri kati etuuka ku P7 mu secondary kati ate nakyo weekiri ate tebatuuse ku secondary ne ku university. In fact as I'm talking right now recruitment exercise egenda emaaso Makerere. Omuntu yenna ng'aliko obulemu ng'ayina certificate government emusasule. Ku university nga muyizi ayingira university ng'amaze senior 6 ng'ayina certificate okuyingira university. Yes, government emusasulira yasooka kusasulira abantu 6 naye kati eri ku 3 tekiriiko bubonero ng'oliko obulemu just ng'oliko obulemu naye ng'omazeeko senior 6 ng'omukisa weeguli okugenda butereevu ku government. Naye kati challenge gye tuyina yeeno ne bannannyini masomero bakoze nnyo kinene nnyo obutayamba kubanga kati kitandikira mu secondary. Mu secondary awo waliwo foomu gy'ojjuzaawo mu senior 6 bagiyita Punjab form. Eriko akakwakuruzo keebuuza wansi awo oliko obulemu kasita oba totiikinze yes kijja kuba kizibu nnyo kubanga eyo foomu Makerere University gyegyefuna ejjira ddala eno ku university okulondoola nerondoola negamba nti waliwo eyatiikinga nti aliko obulemu tumunoonye oba oliawo essimu ng'eyitawo wajjuza foomu eno ng'oliko obulemu tubadde tukuyita Makerere University tukola assessment tulabe kosi gye tukuwa ate obuzibu obubaawo. That is so good. Daba obuzibu we buba nga tewajjuza foomu eyo. Ekitegeeza bannannyini masomero n'abazadde bandifubye nnyo okulaba nga olina omuyizi ng'ali mu senior 6 aliko obulemu ng'ajjuza foomu eyo mbeegayiridde mugezeeko nnyo akakwakulizo eyo kukamaakinga oyo oliko obulemu nti yes bw'oteekako no
ne bwogenda wa bwabanga yajjuza akantu ako yakatiikinga yes. ne bwabeera nga tawezeza points ezimutwala direct ku government sponsorship bajja kumuyita kubanga affirmative action egamba kasitobeera ne certificate certificate I'm talking of 4 points certificate kasitoba mu 4 points government is ne babateeka mu public universities ku course eyo eyobusobozi bwo gyosobola oba gyoyagala otuuse Makerere ate ekyeyekoze kyanjawulo nnyo ne with the help of Mastercard Foundation baguddeko gye bayita personal with disability facility room nene nnyo erimu zi computer erimu all things abayizi bye bakozesa kati bw'oba oyingidde Makerere bwoti tojja kufuna buzibu anti aw'okutypinga wambuzi walimu computer nga 15 oyingiramu no typinga wakayo ne bagiprintinga free of charge ekyo kifo kya kuyamba abaliko obulemu ku university Makerere bagiyita personal with disability facility eriawo eri mu kizimbe bakita Central Teaching Faculty bw'oba oyingira bwoti nga wakavakulo ogenda ku social sciences kyekizimbe kiri ku mukono gwa ddyo in fact ngago omunamawulire nandyetaaze nti gwe interest yourself gendayo okola investigation njakikola ujja kulaba you'll be shocked recently nakola neka video nga we Makerere University embeera ekitegeeza batereza bulungi bafaayo nnyo ku nsonga nze nayingira Makerere mu 2000 nenga tulina computer mu main library yabaliko obulemu walimu just one computer nga bajureservinze nga yabaliko obulemu kati iyo balina facility number kati tulina facility number buli bizimbe byonna we biri ebipya bagezezaako nnyo okulaba nga kati ngaeyo gye nkugambye Central Teaching Faculty omuntu ali mu kagaali agenda ku floor yokuna ku ramp yes waliko ramp lift ne bweba nga efudde otambulira ku ramp mpaka ki okujjako tulina ekizimbe kimu kyantawanya Makerere naye kikadde kipya recently kipya naye kirimu obuzibuzibu nadde njogerako ne management bagamba bakisorting ate nga kikulu nnyo bagita Senate building Senate buli muyizi ateekwa okubanga ajja accessinga kuba si administrative lift eri off ate tekiina ramp kati okutawaana awo kwamaanyi naye kye bakoze bataddeko abantu ku reception bw'ojja ng'oliko obulemu kati awo okoma bakuyambirawo ne bw'oba ogenda wa academic registrar kati bakubuuza ogenda wa academic registrar tukuyambe tutya njagala certificate yange beera wano kati omuntu n'ayambukayo n'akola ki so olaba bagezaako nti eno waggulu ondaze otuwadde ekifaananyi ng'ebintu bikoleddwa waliwo ekikoleddwa naye wansi ku masomero nga g'ewaffe eri gy'omanyi gye twakulira kati ebwo buzibu bwe bukyali ebikozesebwa gye ebiri tebiriiyo kubanga ate nabo sijja kubanenya obusobozi balwana bulwanyi naye mbadde nteera nnyo okuteesa nti mu katono ako akaliko teweerabiranga omuntu aliko obulemu kubanga ate eyo gy'obaziyizza eyo okuziyizibwa gye kutandikira sijja kujja ku university nga sisomye primary sijja kugenda mu secondary nga siise mu primary kati ova olaba essira twandiritadde nnyo eyo abangi gye bakonera kitokona kyaluganda luganda lwange si lweru ndi muganda geregere mu nsonyi ndi muganda geregere kakati eyo gye bakonera kati singa tuteeka essira nnyo eyo wansi at least waggulu ne bwe tuba tetufuddeyo nnyo nosanga omuntu ng'amaze senior 6 kiba kyankizo nnyo kiba kyankizo nnyo ndowooza kati ekyo tetukiteeka ku gavumenti bwe liba nga somero lya gavumenti anti kati si gavumenti yokka tulina private schools wama waliyo n'abali mu private oyinza okungamba nti eteekawo eriri naye private schools bo bataddemu nkola yo government schools byomu ebiri babagezaako kubanga kati inspector of schools babateekako akazito essomero bwe liba terina ebikozesa ebyo kubanga kati there was an order from president through the Ministry of Education nti ba making sure nti abantu abaliko obulemu bagenda mu masomero ebyandibadde bibaziiza akasente bwe bakasindika at least basookebwa kubaliko obulemu
kubanga abo be bakosebwa nnyo. Yeah, true. Kakati bwe bate bakikoze kati omusango awo gubayinza. Kyova olaba kati tubagamba no temulina kwekwasa kasente kaze katono yambako ono at least teekako ramp mumanyi nti akagaali kayingira mu kirasi kubanga kati bona ozimba obugaali babulina byebyo kati oteekako ramp naye obugaali babulina kwegamba embeera yaffe ntera nnyo okukiga nti tutuuse ku mbeera nga twetaaga actually nabosi twogera ku baliko obulemu okusingira ddala nga tutunuulidde abalinga mu masomero n'okusomozebwa kubayitamu naye omuntu atulaba n'abatuuliriza abamu balowooza nti twogera ku baliko obulemu either ku magulu oba kuki n'obulemu okusinziira ku UNEP ne Ministry of Education mulimu abali blind abatalaba babayita bamuzibe mulimu abali physically handicapped either amagulu tatambula nga naboth mulimu abalala categories ziringa nnya kubaliko obulemu waliwo deaf ogambye categories nnya naye according to World Health Organization we are close to 120 types of disabilities. Tuyingira neyo nebunda bange classifying ezo kubanga nya 5 awo categories nga nya baby bye bateeka kwesira naye obulemu bwanjye mulimu abatawulira be bayita bakiggala bangi nnyo kati tuyina ne bana bayina olususu lwa brown mukozesa n'amannya amabi nti namagoye albinos obo nabo obulemu tuyina abantu bano abampi nnyo aba short people obo nabo obulemu tuyina abantu ab'obwongo bwabwe nga tebuteredde ng'obwa bulijjo obo nabo obulemu tuyina abantu abayina epilepsy epileptic muziyita ensimbu waliwo ze bayita ensimbu bwe kibanga kimulimu obwo nabwo obulemu kwegamba obulemu bwembeera wensobola okubwogerako mpaka enkya naye kyengezaako kyekino nti bw'ozuula obunafu bw'omuntu nekizuuka nti bulemu muyambe si kumuyamba nti omuyambe naye muwe omwaganya asanyukire mu mbeera gye yandibadde ng'asanyukiramu ng'omuntu wa bulijjo kyentera nnyo okugyayo ekyo kondowooza kwe kusomoozebwa okusinga obunene kubanga obunene nnyo ate ntera nnyo okukigyayo bwe nti Apollo tokikola nti onyamba buvunaanyizibwa bwo teeka noono naye aliko obulemu dembe lye that is important actually nze bwe nali nkola PhD yange awo we nasiteeka essira nali ndaba ku rehabilitation approaches ziri bbiri tuyina mu bagita charity endala bagita right based charity ye negamba nti Antono katumuyambe waliwo enegamba no dembe kuyambibwa kati ekyo bw'oba okikola tokikola nti onyamba dembe lyange tukiriza dembe lyange kulaba nti wano bwe mba nyingira mu kizimbe tofuna buzibu waliwo ramp kubanga eno public space eno TV yaffe fenna kati gwe bw'oba onziiza wali kiba kitegeeza toyagala nzijewa olina abantu abamu bookugidde okwakisesinga atulaba n'atuwuliriza ojja kubanga osindika obubaka noti 7 noti 1 6 noti 9 9 noti 6 tutunuulidde eddembe ly'abaliko obulemu lituuseewa okwemulugunya kwabwe okubaddewo ebbanga lyonna kugenze kukolebwako kyenkana ki olwaleero waliwo ebituukiddwako waliwo ebikyabasoomooza byo byeki era tusobola tutya okwongera okubigonjoola Dr. Naboth mbadde nkyatunuulidde abayizi abaana abato abaliko obulemu naye okusoomozebwa kwe tusanze kwekwo nti ne UNEP simanyi oba nja kubanga mbatadde mu kattu oba Ministry of Education baliko categories entono nnyo zebafaako zebawa enkizo kasita baclusteringa ne baga nti ono ali epileptic ono ali blind bano bali deaf bano bali physically handicapped ndowooza ng'ekyabwe kiwedde si bwe kiri kati ebyo njagala oba nkijeyo kitegerekeke bwe kiti nti UNEP byeba etaddeko
eba police naye wansi wa police ebegoberera teeka kati yeyinza kuteekako bwerityo naye ate waliwo etteeka eribeerawo nga lifuga UNEB kati yeyinza okuvaayo negamba nti babe bano naye kati ateeka etteeka ligamba bonna kati yo police eyinza okujjayo etyo abantu bwe batyo naye nze nja kujjayo etteeka bo bateekako ebyo naye nze bwe mba nzija ekitegeeza bw'abanga betuyita bano bannamagoye kuba tubalaba abaana abali mu masomero naye bamuwa special attention. Ekisooka omwana ng'oyo tolina kumutuuza emabega kubanga saiti ye abaana abo tebalaba bulungi kati olina okumuteeka kumpi mu maaso kumutuuza kumpi mu maaso alabike nti awulira ate araba ku lubaawo ebintu ng'ebyo ekyokubiri nti mu exercises ngeziri zemutadde bweru ku musana tolina kumuteeka ku musana kuba omusana gumukosa kati ebintu ng'ebyo tebamwogerako naye gwe kikukakatako okumanya ki nti omuntu ono ayisibwa atya kyekyo kyensoose kujjayo nenkugamba nti naffe amateeka tetugategeera ate bwe tuba tetugategedde tetujja kuyamba omuntu ono okiraba so UNEB yajja ebintu ebyo actually nabo bavuddeyo nnyo I'm glad I was consulted waliwo consultative meeting that gye nalimu nga batubuuza tuyambye tutya kati ebyo byolaba tebabikola bokka bazze nga batuyita bamanyi kutuyita waliwo meetings ezibaawo nnyingi nnyo actually nsanyuka nnyo ne recently British Council kyekitebe kyabungereza kyampita nemala ku British Council essaawa 4 nga mbabuulira bayina okuyisa batya abantu bayina obulemu abaabwe abawano wano mu Uganda kubanga bakolera wano office zaabwe ziri wano bataddeko affirmative action baagala ku employing abantu baliko obulemu kati baali bambuuza abantu ngaabo tubayise tutya eteeka weeriri then ne tukiyita infrastructure audit okulaba okuva ku gate mpaka mu office bali ready okiraba ekyo kati okiraba nga bazze ku interviews oba ki tubayise tutya tubawadde emirimu banaakola emirimu tebanaafuna obuzibu kati natandikira ku gate okwasesinga nyingira ntya bw'aba alina akagaala nayingira bulungi gate yenkana ki tewaliko steps ayingidde toilet wama tebo ye janatuulako entebe bw'aba wakukola caayi tebo janaakolerako caayi yenkana ki asobola kusika ekikopo waggulu mu drawer cupboard egyo tugita infrastructure audit companies enyingi tezikikola katumuyambe tumuwe omulimu nomuwa omulimu n'ataperforminga nogamba abalema tebakola. Soul TV program omonye kumacha nja kuba nfuna obubaka bwamwe mu dakiika 5 zokka. Waliwo ensonga enene ebadde ng'egulumbya abalimu abalwanira eddembe ly'abaliko obulemu community ensonga zino eza appreciatinga abazadde abaana bano gye bawangaalira baze ba appreciatinga nti omwana aliko obulemu naye asobola okuvaamu ow'omugaso mu community gye batambulirayo gye bakulira gye basomera community ebategeera esobola okubayambako omwana bw'abanga nga muzibe talaba basobola okumufunira omuntu amuyambako oba ne bamufunira akaggo kano buno white cane bikibwe ebityo community ebitegeera oba nedda dakiika ziri 3-4 ekigenze nga kiyamba simanyi mu Luzungu mu taxi kwegamba nga mu taxi aliko obulemu bwatuuka mu taxi ayina obuyambi bwafuna obw'enjawulo okusoomozebwa kuze nga mu nguudo za wano mu kibuga Kampala aliko obulemu okusala ayina engeri gy'ayambibwa ebyo byonna kati community tukyali bubi kyova olaba nti nzije nga nfuna ne reports nti abataxi bakyajinga akagaali
akagaali nkyabanoonya nenkugwako oba owedde kankulabule bw'oba omanyi nti olina takisi olina baasi n'otwala omusaabazi nga aliko obulemu n'okyajinga akagaali ke nga luggage nenkugwako oba owedde weyambe basasuza ono omuntu ne basasuza n'akagaali kimenya mateeka nnyo kiringa okugamba nti otudde ojja kusasula ekitundu kyo kyawaggulu n'amagulu ogasasule amakuba akagaali kitundu mubiri gwe yeah, it's part of me kati kiba kibi nnyo mbeegayiridde kibi nnyo ate saagala omuntu atuuke ku level y'ogamba nti nemulugunya nenyonyi mu Luganda bankiyita entya kubanga nyina okunyorwa ku lw'embeera gyenimu totuuka eyo kiba kibi nnyo kubanga kijja kubasindika wala nnyo ne mu public bagaane kujjayo so society tukyalina obuzibu obwo abamu tebabimanyi ekyokubiri kigenze nga kiyamba okulaba abantu ngaffe tuvuddeyo waliwo kati eddoboozi livuddeyo eddoboozi weeriri omusajja aliko obulemu naye dokita abadde asomesa Makerere omusajja aliko obulemu yeevuga avuga kati eyo embeera ng'eyo neeyamba ku muzadde alina omwana aliko obulemu naga nti n'owange bwe naamutwalayo ayinza okuba omugaso ne bandaba nga ndi ku TV wano njogera ne bandaba musajja mufumbo alina famire alina abaana ate abaana tebaliko obulemu nekijjayo society okumanya nti omuntu aliko obulemu asobola kuba wa mugaso n'olaba ng'abalala babateeka amasomero amasimu nfuna mangi nnyo bwenyapiyaringa ku TV ng'eno amasimu nfuna mangi nnyo abaagala ngende njogere n'abaana baabwe kubajjayo kubanga abaana bangi taraba nsonga ate nakiyitamu nze nava mu ssomero kumala emyaka 5 ku lw'ensonga eyo wamala emyaka 5 nga toli mu ssomero nga siri mu ssomero ku lw'ensonga eyo kubanga essomero lye nalimu nze yali mulema nzeka nga bansekerera nga bakusosula bansekerera bansosola nengaana nenzira waka nembanga wa purunda ente so kyebayitamu abaana abaliko obulemu simanyi mu Luganda bwe kinakiyita kusosolebwa kukyaliko kubanga naye tanafuna mwaganya gwokulaba omuntu nganze nti ono aliko obulemu naye asobola kukola ki kuba wa muwendo amaliriza nga byokusoma abitadde abidduse so society tukyalinamu obuzibu obwo stigma ekyali waggulu kigenda kukolebwa kitya kiki ekyetaagisa nze naawe Apollo my brother bwe tubeera ku TV ng'eno tukyogereko tubagambeko bagambe nti kibi nnyo manyi pulezidenti wange ono gwe njagala ennyo yayogera wano byebimu ebyayamba sirimu okugwako mu Uganda twagikola ki kwogera yagamba bwe mba temulese kino nekyo mujja kufa mukolese ABC mukyogereko kakati naffe bwe tunaakoma kukyogerako abantu bwe banaakoma kukiwulira nabo ne bakitegeera so tetuzikiza tewali kuzikiza tulina okukyogerako nti kibi omulema alina okuyisibwa obulungi ng'omuntu yenna omulala ate n'abazadde ndowooza nabo tubagambeko nti bw'obanga ozadde omwana aliko obulemu si kikolimo fact mukisa kati nganze lwako sijja kubyogerako naye muzadde yenna ng'aliko omwana aliko obulemu Mukama gwayambye kuvaayo ajja kusanga ate nga yabadde wankizo lwaki tokyogera nti ofuuse omukisa eri famire ye nze nkimanyiiko wafuuka omukisa eri famire bangi nnyo abalina famire ziriko abantu abaliko obulemu n'osanga nti ate abatalina obulemu ate tebaakola ono aliko obulemu gwe wali onyooma gwe wali oganye okusomesa ate yayambye nnyo famire kusinga bali so mugezeeko nnyo mutwala abaana mu masomero ababakweka tubawulira wali kyali abazadde abakweka abaana abaliko obulemu recently waliwo omu whistleblower omu bankubira essimu netulumba netuvuga egaali ne musanga ng'omwana bamusibidde manju bamuteeka mu ruumu ye ne bateekayo bidolls
aliyo mwana muwala tebagala kumujjayo abagenyi bajja kubasekerera balina omwana w'obulemu. So anyway yeyo embeera gye twangaliddemu naye Mukama ajja kutuyamba. Kale katusooke tusome ku bubaka obwakatuuka. Tuli ku nsonga z'abaliko obulemu naye nga ekisooka kyekyokumanya nti buli muntu yenna naawe atulaba mubanga toliiko bulemu oli candidate. You are a candidate. Essaawa yonna ekintu kisobola okugwawo n'osanga ng'ate akaseera kali ng'okyali nga tonaba kutuusibwako mbeera eyo teweetegekera oba okitegeera. Ntera nnyo okugamba abantu kati ngagana amayumba genzimbira abantu bagambe ndi mu construction. Omuntu agenda n'azimba ennyumba ekisenge kye n'akiteeka waggulu mu kalina n'atateekako ramp n'enseka kakati gwe weerabidde najja nafuna accident ye kennyini nga mu kisenge kye takyasobola kutuuka. Okitadde wala accident age ng'emyaka gimu ng'akadye ojja kuweza 9 nga tolinnya ku steps. Ekisenge ekyo kiri ku floor eyokusatu. Olaba bw'osuza mu quarters z'ennyumba yo ekisenge kiri waggulu nesenga wateekateekanga bukyali n'oteekako ramp ke kano akambuka bwe kati kalinga amadaala ne kambuka bwe kati nti ne bw'obeera ku myaka 10 osobola kugenda mu bedroom yoku floor yokuna naye ogenda ne weerabira nti ojja kukaddiwa. Ebizimbe ne mubizimba ne mugaana okuteeka mu lift naye nga kizimbe kya myaliro 5. Genda eri wansi mu bino shopping malls zaffe olabe kyova olanze byanema tebafuna kasente kange. Okirabye nti omuntu ogenda opangisiza edduuka olitadde ku level eyokusatu eyokuna naye teriiko lift teriiko ramp akasente kabaliko obulemu togenda kalabako. Akange tokafunye kajja kgenda mu supermarket okitegedde zino ezawansi nvuge ntuuke ku mulyango kati bo babigonzeza nannyo. Omanyi kati supermarkets ennene kati bakusanga ne mu parking. Sure. Kati nze nga nze sikyataawaana ntuuka ku mulyango wa parking ne shopping list n'enjiwaayo. Bwe njiwaayo n'agenda wali n'akola shopping byonna n'ajuza n'agenda ku teel wali ne bamuprintingera ka receipt n'akandeetera ne code ndi mu mmotoka ne nsasula code yange n'essimu yange banemuwa kashi ndi mmotoka sivuddemu nzira waka. Kasome ku bubaka kubakadde nako katutwaliriza abasindisa obubaka mwogera ku ki ku nsonga nga zino. Webale kuweereza ggwanga omukulu ayogedde bulungi naye kyetaaga okusomesa kuviira eddala wansi mu masomero ne ku bukiiko obw'ebyalo kubanga buli muntu asobolera ddala okufuna obulemu ye Kasujja Isaac Ekirogoma Kira ensonga agitegedde. Kasujja oli mutuufu nnyo kitegedde bulungi. Ate kyova olaba kati egavumenti eno yakiyambako nti okuviira ddala ku LC1 kuliko omukiise waliko omukiise ng'aliko obulemu ye kansala abaira kansala beera representative kati nga kati NRM eri mu structures primaries balonda structures once nze nasimye nnyo nti ku LC1 waffe bamunoonyeza omanye waffe nga taliyo ne banteekako gamba munteekeko ndi eno kampala naye nze nja kuba nga nzijeyo. bw'oba warning bwotyo bw'oba warning bwotyo abataxi oba ojja balemesa okubatwala babaleke ku nguudo abantu abaliko obulemu. Agamba nti asaba MP waabwe abayiyize Salongo Dumba Richard ali Kasese Salongo taata muganda wange nti engeri gy'okanzeemu abataxi abo bajja kubanga abaliko obulemu abalina obugaali babaleka ku kkubo. Ogwo nagwo musango okundeka ku kkubo nagwo musango wama kuba obeera onsosodde busosoze bwe. Kati kankubulira amazima Salongo muganda wange kino sikijjayo mu bubi naye bwe tukwatagana tuzze nga twogera naye tebawulidde. Salongo wange tebawulidde kyova olaba kati tuvuddeyo oluusi n'enjogera endala nti oba oli awo banditegeera. Kale principal webale kuweereza ate webale nnyo okuleeta okubeera objective kubanga buli side ogifaako mu byonna. Owa poliisi oyo ayo yajjako omwami oyo driving permit okay
yakola bubi nnyo era asaana alekulire omulimu. Gavumenti ya NRM ne President Museveni mwebale nnyo okulowooza ku buli mbeera z'abantu. Okay. Webale kutuzibula maaso ku kya public transporters abakyajinga obugaali bw'abalema. Naffe tujja kuba bakalabalaba ku nsonga eyo Kavuma Aaron. Ate kitwala ffenna. Gwe bw'oba ng'oli mu taxi n'olaba ng'agenda kumukyajinga. Kati yongera ku ddoboozi. Naawe yongera ku ddoboozi. Kyekyo ya community. N'olabanga waliwo aliko obulemu gwe bagenda okukyajinga akagaali. Kati naawe vaayo. Mugambe nti kyokola kibi. Ojja kulaba nga oba oli awo yambyeko. I'm so happy to hear from Dr. Naboth. Thank you, Dr. Naboth, to stand for PWDs of Uganda. Yena Nkunda Monica, I am physically disabled but able. I am on ground, but what doctor is speaking is true. Okay. I'm requesting the telephone number of doctor. I'm here in Nansana. Okay. Agamba nti alina bingi byayagala okushayira nawe. Nzijukize nambe ojja gibawa. Nankunda njja kukubira tukwatagane. Good morning, Apollo. Thanks for the show. I am glad you brought Dr. Naboth call today. It's high time we intensified sensitization in the community to fight stigma and discrimination. I am Francis Otukei, champion stigma and discrimination from Komamboga. Wow. Thank you, Francis. Thank you. Praise God, Prince Apollo. Webale nnyo okukyaza omukulu oyo naye abaliko obulemu balina ababakulembera kuva ku LC1 paka ku Parliament. Ndowooza be batalambuludde bulungi ku nteekateeka ku teeka lyabwe ly'abaliko obulemu. Canaland overnight enkya Friday atujjukiza nze Kyenyange Mire Bukoto Ntinda era nti akomawo mu 2026. Okay. Thank you so much. Ojja kukyogerako nakyo ekyabakulembeze ku levels zonna babaddewo ne mu Parliament gye bali abakiikira baliko obulemu mu Parliament bali bataano. Are they doing their job really? Yeah, batini. Manyiyo kakati yes, we have Alex Ndez, tuina Mpindi Bumari, tuina Achan Joyce, then tuina Asamo Heron, who is the minister now. Actually. Then tuina ne Laura Kanusha. Laura Kanusha mukwano gwango. There are 5. Naye abantu batano ku bitano mukyenda mukola police eki. Elela mateeko gamenti gayise. Kakati kyekino kyova olaba bagezezaako. Kubanga kati you have to influence eno parliament yaffe ya numbers. Kakati kyova olaba member wa parliament ayina okubeerayo. Ayina okubanga mukalabakalaba nnyo kukwana abalala. Ne bamuyambako. Kitogenda Naboth mu parliament. Ngenda mu parliament 2026. Ogenda. Kikyanzije Makerere. Navudde Makerere na resign nze. Ngenda kwesimba kukiikirira abantu baliko obulemu. Yes. Ngenda mu parliament. Wow. Kale tukusabira. Yiga Samuel Mere na munondo zone bweyogerere Mr. Paul bale kuweereza. Truly speaking, disability is not inability. Big up to my brother upon his efforts to fight for his fellow colleagues. And people should know that disabled people can do what other people are doing too. Thank you so much, Yiga Samuel. Obudde n'obuntwala producer nzikiriza eddakiika eryemu nja kubanga mpunzika. Onasindise voice note tetusobola kusoma voice note tusobola girwaninga. Due to poor leadership to help those people, I am alali fitting from Bunyangabu district. Those are era naye akiza ku bukulembeze nti obukulembeze bwa fraterniteza mu boli otebukoze. N'eddakiika eryemu n'ekitundu. Simanyi oba mbadde nkugambye yogere ku ki kyoba oyogera tuve ku mpewo kati. Kakati nsanyise nnyo Apollo ekikulu tulwanyise stigma. Stigma eno kyekikulu nnyo. Stigma bwe busosoze mu community. Obusosoze mu community. Mbuteeka ku nsonga nga 2. Butamanya amateeka n'obutategeera obuvunaanyizibwa then no amaanyi gali mu muntu aliko obulemu. Okay. Obusosoze zuura amaanyi gali ku muntu aliko obulemu then demberye kubudaabuzibwa. Okay. Alabike nti ali mu ggwanga lyanaasanyukiramu. Yes. So buli omu yena gyali musaba gezaako nnyo okulaba nti omuntu aliko obulemu gyena gyali ayambibwa, kulungamizibwa, kubudaabuzibwa, kuteekebwa mu ssomero
oba oli awo tomanya ntera nnyo okukigamba omuzadde ayina omwana aliko obulemu tomanya omwana oyo yandiba nga yagenda kukuyamba bawe namba yo Nabothi buterevu ku mpewo ayagala okukubira akubire enamba ndi ku 772 54 71 nsobola kunkubira jiddemu 772 54 71 bagenda kutandikirawo kati bankubire abazadde abagala oboolyawo okwogeramu n'abaana baabo abaliko obulemu yes ebyo byonna tujja kulaba engeri ofuna akaseera n'oyitayita mu masomero eyo n'obawa gundi eyo amasomero mangi nnyo gatera nnyo kumpita nenjogera nabo nene mbeera nnyo ne ku social media nga mbyogerako ne mu nkungaane nnyingi ezimu bampita nembyogerako so kati nze nsanyukira nnyo abampa omwaganya gonna okulaba nga twogera ku ddembe ly'abantu abaliko obulemu mu Uganda ne mu nsi zonna kubanga ne bweru nfuluma conferences kale tweyaza nnyo tweyanzege Dr. Naboth Cole mulwanirizi w'eddembe ly'abaliko obulemu gwe tubadde naye era gwe tugenda okubanga oboolyawo tumubalekera mu spaces zammwe eyo mwongere okumwengejinga agange nze principal abaliko obulemu tubatumiddeko mwenna ate abakozi abaliko obulemu nenga abakozi abo tubatumiddemuko akensuso tubadde lunaku lw'abakozi olunaku olw'eggulo mwebale nnyo okukola mwebale okakalabya abazadde mufeeyo nnyo bw'obanga olina omwana aliko obulemu tomanya Dr. Naboth atugambye nti tomanya omwana oyo yandibanga yagenda okuyamba famire yagenda okufuuka ensonga tugenda mu sports updates Jeffrey Mgerwa yajja okujja tubuulire Manchester United yakoze etya awo bwenebanga bweyitawo enekitwala ate ekitwale n'emizannyo emirala gyonna agange nze principal mbagaliza omukisa gwa Mukama musiibe bulungi tugende tukole